kirira abantu bange town council lwaki njagedde kukiikirira ekitundu kyange ekyo kuba kibadde mu ebbanga luwanvu naye nga ndaba nti nange ng'omuntu nina eddoboozi lyenandituusiza ku disitulikiti kulaba nti ekitundu kyaffe kikulaakulana okutegeera ddala nti kyenandyagadde okulaba nti tukulaakulanye mu kitundu tulinamu abaana bangi ba drop ups bangi abatamalako P7 abamalako P7 ne bakomaawo naye singa tulwananye tufuna amasomero oba ag'emikono mu kitundu kyaffe ky'Entenje Kisoga Town Council nsibira nti enkulaakulana ejja kuba mu kitundu so nja kugezaako okulaba nti nkwasaganye ne bakansala bannange twenga tufuna amasomero ag'ebyemukono kuba tulinawo Entenjeru essomero ly'emukono naye nga tiritambula naye nsibira nti singa mba nfunye obukulembeze maaso okulwanayo okulaba nti likola ne liyamba abantu baffe ab'Entenje Kisoga Town Council. Ekyokubiri ndi musomesa mutendeke tulina mu Ntenjeru yaffe tetulinamu essomero erya secondary so njagala ndwana nnyo nti tuteese ne bannange tulabe ng'esobonamu essomero lya secondary lituyambeko nga secondary seed school eya Ntenjeru Kisoga Town Council abantu basobola okusoma so nja kugezaako okulaba nti ebyenjigiriza byenja okusaako essira ennyo mu Ntenjeru yaffe Kisoga Town Council. Kyokubiri nja kwebaza abansapootinze kuba ate obuwagizi nabungi mbebaza abantu baffe b'Entenjeru Kisoga Town Council obuwagizi bwe bampadde sigwe gusoose nali mu ruuta yaggwa naye netafuna buwanguzi naye kulununsaba nti mumpe obuwagizi bwammwe munonde mbakiikirire ku district tulabe nti ekitundu kyaffe tukikulaakulanya nga tiimu ffenna awamu. Amanya nsigadde Tumwesige Innocent nga nze abasaba obuwagizi bwammwe ab'Entenje Kisoga Town Council. Amanya naye basiiba njala gavumenti tebafuddeeko kulaba nti mubafuna ekyo okwekulaakulanya ate n'amasomero negawa emmere okuliisa abaana kibeere ngowooza nga si kya buwaze okubeera nti buli ssomero lifuna ki emmere okuva mu gavumenti nga weyeewaddeyo okusasula abasomesa okubaako ssente zeewaayo n'emmere naye ekole ki kuba buvunaanyizibwa bwa gavumenti okulaba nti omwana aba mulamu ng'ate alya. Ekisembayo ku bigambo byange kyekya amalwaliro okuva 2016 amalwaliro gaffe ag'ekyampisi ne mukono gazze gabeeramu enkyukakyuka nene nnyo naye enkyukakyuka eyo gye ebaddewo yaliwo lwakabembereza nti NRM yeri mu control naye abantu abasinga bazze bakaaba nga opposition amalwaliro ago bagafudde kadaala ka byabufuzi mukapula yakadaala k'ebyobufuzi n'abasawo beesuuliddeyo bwaki bwanaggamba okulaba nti nno tebakola ekyo kye bateekeddwa kukola naye kati twetaaga tusimbewo omusingi nga kati ffe abali ku kaadi za NRM tuveeyo tutandike okusitula buto eddoboozi lyaffe mu maanyi ag'ekika ekyawaggulu okulaba nti nno abasawo bafaayo eri abalwadde ate nga n'abalwadde bajja mu malwaliro nga balina essuubi kibagenda kufuna ekyo kyennyini ekikoze ekibatutteyo n'olw'ebigambo ebyo naye basiiba njala gavumenti tebafuddeeko kulaba nti mubafuna ekyo okwekulaakulanya ate n'amasomero negawa emmere okuliisa abaana kibeere ngowooza nga si kya buwaze okubeera nti buli ssomero lifuna ki emmere okuva mu gavumenti nga weyeewaddeyo okusasula abasomesa okubaako ssente zeewaayo n'emmere naye ekole ki kuba buvunaanyizibwa bwa gavumenti okulaba nti omwana aba mulamu ng'ate alya. Ekisembayo ku bigambo byange kyekya amalwaliro okuva 2016 amalwaliro gaffe ag'ekyampisi ne mukono gazze gabeeramu enkyukakyuka nene nnyo naye enkyukakyuka eyo gye ebaddewo yaliwo lwakabembereza nti NRM yeri mu control naye abantu abasinga bazze bakaaba nga opposition amalwaliro ago bagafudde kadaala ka byabufuzi
mukapula yakadala k'ebyobufuzi n'abasawo beesuuliddeyo bwaki bwanaggamba okulaba nti nno tebakola ekyo kye bateekeddwa kukola naye kati twetaaga tusimbewo omusingi nga kati ffe abali ku kaadi za NRM tuveeyo tutandike okusitula buto eddoboozi lyaffe mu maanyi ag'ekika ekyawaggulu okulaba nti nno abasawo bafaayo eri abalwadde ate nga n'abalwadde bajja mu malwaliro nga balina essuubi kibagenda kufuna ekyo kyennyini ekikoze ekibatutteyo n'olw'ebigambo ebyo ebeerako enkyukakyuka egibeeramu.